Alright, tuli ku National Theatre. Omanyi ekintu kya corporate tulabye nnyo faces ezirimu nga z'abayimbi betumanyi already abagundiivu mu industry nga tetuwadde mukisa abayimbi bato kubabuuzaako kino kitegeeza eri future yaabwe n'ebiyiye byabwe mu biseera mu ndongo kiki ekitegeeza. So nsanze omuyimbi ono agenda kuba atweyanjulira. Bwe ndaba ekifaananyi kino alaga nti muwagizi wa reggae music era n'envidiyo ziraba yeeyogerera. Mbera ye mukama wange gye baleko kale sebo nawe gye baleko sebo kale sebo oli ku Mamero Media UG saawa eno. Yes man. Abantu beetaaga okumanya ku ddoboozi lyo nani yogera nabo bwekiri amanya ekiganda kye yakuyimbira akayimba lead my way jaja lead my way jaja yeah. Oh Lord have mercy, mercy, mercy. La baby came binji bi Japan we. Lord have mercy, mercy, mercy. La baby came binji bi Japan we. Tumira balangira mambeja. Wow. Abasumba n'abakadde bebika. Bw'obanga onyumya tolanda ganga. Munjogera obanga mwegendereza. Will it Mamero Media? Yeah man. Yes, oli musajja muyimbi edvoko ndiwulidde ggono mweriri. Oyagala nnyo reggae. Ndi musajja reggae artist. Era nzize wano basically ku nsonga ya copyright ku representing for the reggae family. Reggae fraternity. Reggae fraternity. Kakati abwentula mu music mu reggae category eyo wano mu Uganda baliwo batono nnyo. Yeah. Kati ndabyewo gwe Bebeku naye yakubako reggae. Awo batono nnyo abali mu reggae. Reggae lwaki bannayuganda tebamujjumbira nnyo? Reggae sibu tamujjumbira naye kale production wise si mungi reggae abadde mu saturation. Wabula ate twebaza nti ku luno ate abantu bazzeemu ne batuwa omukisa ne baddamu ne bawuliriza ku reggae ne baddamu ne batwaniriza kati ng'aka akayimba kabadde katambudde bulungi waliwo n'akalala ke bayita akaveera zonna ziweze zitambula bulungi ate kati kitandise n'okuddamu situla foundation ya reggae kuva ku musingi ne botuuka mu reggae nights era turn up kati yakyukamu new audience nti abantu bagenze baddamu okwe-embracinga reggae nti ate nekirala industry tesobola kuba reggae is also an industry katugambe nga bolaba nti dancehall waliwo abakola band music yeah but reggae as a fraternity nti erudde nga tulinawo artist yomu at representing that is Maddox Semanda Sebatimba wasagera tuludde nti Peter Sematimba ebiseera bisinga industry okula ge maloboozi gana amangi kuba trust me newo nabo njagala nnyo togenda kwagala owulirize nze kale ero n'enkya wasagera nti naye kikuza industry nti owulira ku ono n'owulira ku ono n'owulira ku ono n'owuli okisegera nekitambula kakati kyateeka nti nno buli mulasta alina okuba ne dreads. No, basically si kyateeka kuba oburasta mutima gwo. Oburasta mutima gwo. Oburasta is humanity. Kumanya nti kyesagala bankola lwaki ate okikola omulala. That's what makes discipline. Bulungi nnyo. Discipline ye core value ya omurasta. Kiki abalasta kye batakola ekibafuula okuba nti balina discipline? Bingi kuba first of all bw'obeera n'enviiri zino wabawo judgment ebeerawo ebiseera ebisinga society wise so nti kati oba olina okwewala ebintu bingi because already oba mu society ng'oyambadde image abantu abasinga gye batya okitegeera so gwe kenyini kikuwa discipline ng'olina okwewala ebintu bingi. Okay kakati twogereko ku kintu kya corporate ensonga etuleese wano nga tugenda wali ku parliament. Corporate gwe okitegeera otya nga gwe mu ntegeerayo gwe ng'omuyimbi onosonyiga mu muyimbi omuto naye ndowooza kyekijja bulungi amakulu kuba waliwo abayimbi already abali established ekitegeere kale omuyimbi omupya kankyogere bwe nti gwe ng'omuyimbi omupya abantu abali eri tebannakuwa nnyo matu corporate ene eyinza ku affectinga etya gwe nga gwe era ogyetaaga gwe nga gwe olowooza eyinza kuleeta ki impact ki? Copyright eno y'amaanyi lwa nsonga omuziki gwe tukola kati nga bw'olaba reggae music si ye music agenda ovaawo enkya si ye music agenda ovaawo enkya it's music that is going to live anti obuzibu buli obwo buno nti nawudde nti corporate eno singa etteeka lino likakasibwa media mainstream media TV radio balina osasula music w'abayimbi okubeera nga bamuzannya kati gwe jjukira tebannaba kutegeera ani agenda okusasula azannye music wo kati ekyo of course
China advantage ne disadvantage. Naye ndowooza ku side endala kisobola okutuyamba ne raising up standards. Nemufulumya quality. Ne kisobola kiyamba oku raising standards mu ngeri nti of course oba olina okukola quality nga ne TV asobola omukwata n'akusasula ng'ali waffe the pay oba kisegedde kitegeeze teekano lijja kulongoosamu kijja kuyamba era okulongoosaamukko okitegeere. Okay, kati abawagizi bwe bagambe bayinza okusanga okufuna music wo like oba okusubscribinga ku channel yo babuulire ne music omupya gw'olinawo. Banange Kiganda kye tulina ne merchandise gwe tukola era yagala tusupportinga. Yes, gana masati gonna brand. Wow. Tulina jumpers, tulina t-shirts, tulina vests, tulina enkofiira. Yes man, ayagadde supportinga, asobola otusupportinga, asobola okureachinga ku social media handles zaffe, TikTok manya gegamu, Instagram, X, YouTube, Kiganda kye. Erinnya lyebafuna si zibu. Kiganda kya buli omu. Yes. Akasembayo nkusanze wano ne Coco Finger. Oli muganda wa Coco Finger, oli mukwano gwe oba oli mu kibiina kye eky'endongo? Coco Finger is someone I respect. Omu ku basajja abatusookayo kuba I was in school when I was hearing of Coco Finger. Newe mbange sawa eno onsanze nyimiridde naye. Yes. Yes, mbange sawa eno onsanze nyimiridde naye bwenti. Nganze nasooka omuyira nga ndi mu senior 3. Okisegeera. Naye olwaleero onsanze tutudde wano katulese ku kabuuzo kano. Oyogedde ku kyathinyasi kitegeeza ko okufinga badde ne kibaita consistency mu ndongo. Kati abayimbi b'ennaku zino omuyimbi akuba akayimba kamu ne kabuuminga n'abula n'otaddamu kumuwulira. Kati golowooza ki ekikuumya abayimbi nga Coco Finger okusigalawo n'essaawa ya kakati ng'abantu bakyawulira music waabwe? Yeah, first of all, quality work and consistency. Wow. Abantu basiima. Quality work and consistency. Yes man, manya Ekiganda kye banange omuziki guli uploaded, album yabadde yafuluma November eriko ennyimba 17. Wow. Yes, album bagita Lead My Way. Lead my way. Kulembera lead my way jam kama kulembera. Yes. So album yafuluma November, album badde tokoze ubye tambula bulungi. Era neteeka lya copyright era we fulumira manyera kijja tukolera. Kiganda kye. We have some nice work out there atenga awera. Yeah man. Video encha tugenda ta video je bayita akavera. Tugenda akavera. Sama irugama onsasire nzireyo nakavereka. Sama irugama onsasire nzireyo n'omugateeka abenka baninzeeyo budde bunkutte nsaba nzireyo n'akavereka abenka baninzeeyo budde bunkutte nsaba nzireyo n'omugateeka. Owa Ekiganda kyayimba mumunoonyeeko akatalekeka nga 26 olwokuna olujja ngenda bayo ne show ku hangout bagita A Night with Kiganda kye ku hangout wano ku Bahai Road nga wali Kampala quality. It's basically a live set. Tugenda kukola jazz, reggae, ka music akakali akakakamu basically abantu banyumirwe obunyumizi ndongo kali akokuwuliriza lukoba anywe. Yes. Anyumirwe endongo. So nange nkola abawagizi ba reggae music, kola abawagizi ba Kiganda kye, naba bagala omuziki omulungi bannaye, naba ba supporting music wa Uganda bannaye mbakode ng'olunaku lwa 26 ku hangout awo wansi ku Bahai Road. Banange baniriza mu bungi mujje mu supporting, mujje mutuwagireko lugenda bera lunaku lusufu. Okay, stay tuned. Mamelo Media UG. Twende.